gwova otya mu busiraamu n'oyimuka n'ogenda ekibuli ne bannange baamulayiza ekibuli wamwerekera nga agenda ekibuli lwasa okusiramuka ebiseera ebyo nali mutya nga buli wangamba nga bwekigambo kyangamba nano ngenda kusiramuka nga mwango wosiramuka nja kuwa gwe siramuka olabe nja kusiramuka nno gwe siramuka ngamba kimu nja nga nsaaga omanyi tuba tusaaga oluusi ngomanyi tekisoboka gwe siramuka olabe nga manja kusiramuka nga siramuka olabe mama nali awo olunaku ngamba kati nyabo damu weekwase nsiramu ki ekiddako banaye neekanga banintomedde nettomera nali naawo nalukola nga nsala nemugamba siramu nangamba ekyo kiwedde kankwedeza ekifaananyi nampeerezawo ka picture nga ayambaliddeo ekanzu n'enkofiira naye ebbanga lyonna linabeera naye abawalimu abamusomesanga ababeera naye bitwawangalanga nabo simanyi bwe bawulira ku ssaawa eno ng'ate mulokole baamulayiza waliwo omusajja yava n'agamba oyo tabamalira buddi tatawaana temutawaana musomesa yadde n'ekigambo n'ekimu nga we bamugamba naye nga ye abagamba yali serious asiramuse but anyways buli omu yamanyi bwatambuza obulamu bwe naye kati ab'ekibuli kibawa kyakuyiga ki ng'omusiraamu era gwamugamba singa osiramuka nja kukuwa gwe amuleetera osiraamu saamuwa namuwa ne muweera ddala era eyo empeera alhamdulillah manyi nagitwala gye mantwala empeera y'okuwaako lwasa ey'okuleeta omuntu mu busiraamu manyi gwe Allah ngeri gyakusasulamu naye lwasa asiramukira ddala nze nabeeranga naye katolaba kati abewaffe buli nabeeranga naye nga bawulira bafa naye ng'ekibagumya kiri ekintu ekyo kundaba nga nyambadde kano naye kumulaba mu nkofiira nga lwe batabuka nga bagamba kasita beebikirira kasita bambadde jiribaabu kasita yambadde enkofiira ako kokka bwe baayimukanga bannoneyo nga bajjukira nti omusajja musiraamu nina mukono nga bamuyita apo yampeereza kavidiyo nga akavidiyo kano kalinimu nga akabadde ki nga kirono ziri sawa mukanga naŋŋamba yanguwa okalabe toli ku layini nemu nga sina masannyalaze amasannyalaze gageze naŋŋamba kankuteereko eno gye kukubiddeko okalaba ng'ali mu kyakyagwa alinemboza enkofiira zaffe empitirivu bwe ziti amakanzu gaffe amatirivu bwe bati naye nga nagolola kanzu omuntu anyumira obusiraamu ensi eno baatuuse batyo okugendewa nabbi kyatuuseewo omusajja abakaanyaga mutapamanga ku buliri omuwaayiriza nagamba era mwesonyiwe muliko omwogerako kwendya muliko kwendya gwoba gwosobola okwogera ku muntu wo tugeza nfunye olulenzi lwange nga lujjebbi nga ng'onyumya ebintu ntu bwe bityo we lubitegera so osigala naawe nze sinabudde bwogera ku bantu bayitako saagala kula ku kigambo sekendi handi mu bulamu bwange abaffe ekisanga nkikuba oluyi toyagala kigambo sekendi nekijja nekiŋŋamba mu nkwagala nekiba kintemyako nkitwala ku CPS ng'ate oŋŋamba ebyo njogera ku kyekyo omusajja nga second hand wamumala biri birina emize biwunya bubi bimanyiira birina ebikolobero birina ebibyetoolodde biba n'enkazi ziri ezirina ebizibu nga tezikola naye nga zikola mu masabo buli lunaku n'alisomba naye lwakuba nina omuntu omugumu yarabbi. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Yangamba kweyolesa gwakanya bikozesa gabwa mukazi we yansuubiza kulayo kati yatangala kano kamwa kano jebya eruke naka omuntu nga jebya basobola okweruka nabanga gwe ebya serious ebyadala kano kenkutte kanako remove ka nakumeka within 5 days obugaloba buvuddeko obwaguba ngoteredde bulungi naye buterera amangu ago wallahi buvaako
buvaako nze nabagamba neno okubivuma abantu bye banvumye ku internet singa ebintu byange baali tebikola singa ndi mukyala naye because byebakolera kyababa mbeerawo babinonna ne kimukolera olina nga ebivumo bidde ebbali naye nyiridde kanzeyo muguleko kuba nange nini manyi obbeevumira navuma bakasitoma nga like internet okwo oluusi nga bandeetera naddala ddala ebibozibozi bye byayita ebyo omanyi oteekako live nekaba kuterako emboozi z'abantu ne bakujjukiza ono eyafa ne bakujjukiza oli eyagwa eddalu ne bakujjukiza oli atambula yesindika ne bakujjukiza liri eryali ezzike nga ogamba oba nali muzu ne bakujjukiza kiri ekipamapama olabye n'ekikwa era gwagwa mubasajja modulo we batyo gwagwa mubasajja we batyo kati nafunye eggaali mukwano etidde buti kujja wano wafuja bwetyo etwali ku gundi kutabanuzi ng'ofuna lwasa bwentyo nze ngwa mulavu buli ddakiika ate mba serious lwasa atusindikira enkuba yamanyi alemedde ogyesindikira agisindikira effe naye yeeremererwa ddala obuzunzi kannako abaaguba buno obugalo evivi ekigere baŋŋanya shalwawo okweruka ayanguwa mboka kaluba akabino keerusa olwana kati wona okaluba ebbina ki ekinagonda ku muntu ebintu bibiri omusajja byagala ku mukazi bbina aligonda na beeti byonna obina naye obufumbo bakuleseewo teri yandiyandiseewo gwe buli bwali bufumbo enkuba neetonnya oba tubanye tudde wali eri lwaka lwasa atutambulirako kuba interview tugikolere kati wakazunga emirundi 7 interview egaanye makati bali bavuddewo genda lya muzeyi kwezi pozinga bannange ekimala bwe tukola interview kembadde mbagamba kano kannako limuva abaagira obugalo ate kano akajjebbi mwekali tukalese nno wali eri leeta obuntu bwaffe bwonna buyuddawo tukaleke tukole ebireke jangu tukole sigenda kalanga tulange sabbuuni negundi tukole tugende Shalom sabbuuni waki egenda kuyiika wano mulogo tatudde kati kano kaki omulaba akuyambako okubanga omunaaba nonyirira skin nobanga oglowinga bulungi notasigaza kantu konna ku skin yo mukamanyi kasabuni kaffe kakolera ddala tuba nembalabe nosigala etekeerusa obanga oyagala kuwunya bulungi omweru asobola okukakozesa aye n'omuddugavu nekamutangaaza omweru tekamugubya ate omuddugavu kamutangazaamu so kalungi nnyo wali abantu abaguba oli naaguba baaba abantu bangi babawa ebizigo nga bamuwadde ebizigo kweruka ate naddugala buddugazi tobiwulira bulijjo bangi nnyabo sibala nga bamu ekizigo kyakweruka n'akomekereza nga addugadde nga addugadde ate agubye yaaba atya kati olaba Shalom nga wooli awo basobola okuwa ebizigo nomanyiza nga olinga jjebbi ate ng'oddugadde buddugazi nenkwata enzikiza nobawa ekizigo kyebampa ate okweruka nga kyongera kunzirugaza kati gwajja bataasaba ekizigo ekikolera ddala gwe ng'ogamba oyagala kweruka bituufu oyagala kubeera muzungu awo weesingira ddala bino ebirala nnyinza okwegirisa naye omuntu nga nashi njala mbeere muzungu njagala njerukirewo sirina budde nga nkikusimba kyafukasiti kyaffe kya lubino nkibalaga bulijjo kikola okufa obufi kiri ekyo kubanga nga bafumbye mu kyuma mubanga bafumbye mu kyuma abo bakyala bali abakyala singa kigula bana babeera mu muzira babeera mu musana bakyala bakuzeekuze nga ayagala kudda buta ayagala kweruka beere nga kibebi basinga okukitwala ekizigo kyaffe ekyo enamba y'essimu abakyagala kiri enamba eri 0707 7 0302 yesha omululu eri ka video kange aka omuntu wange olwaki wakasala nga saakalako ku internet akati aka video je kali mu YouTube mpozi kutuula nga tebakasala saakalabako omuntu information yange teyatuuka kuba tayali yakala kalake mutateekayo akalimu omwami wange oyo crash temwakateekayo akamunyagwa yoli akateekayo saakalabako genda ku Shalom 256 clips je kali nga nashigula yegwanyiza mu Baraka munyagwa mugati gwa bata anya ayige motoka natomera era igira kuzaffe
Kakati munnange tukumye nga ofunye omwami omupya. Olese emboko. Nega bwoti wayagamba kulwasa. Sirina musajja. Ate sikyayagala basajja. Kati wavudde ku basajja bakoyi. Kyokka tudde mu bintu ebiri serious. Tuli serious. Sigenda kuva ku love. Musajja mutufu wanajja naye ngenda kumwagala n'omulala. Nnyagala 15 naye siva ku love. Kati kugina emyaka ina ava ku love nzigale kuki? Siva ku love. Wabonedde ku myaka 24 olibo olweza emyaka 3. Toli yatuga bwetuzinga love etabuse nashiguro. Sobola kwetuga kuba ne bwonkwana kati shalom. Ekiro omuntu n'atusanga ayizo gamba bannange oyizo gamba tumaze omwaka ntandikirawo love yonna ntandikirawo kubeera serious mbeera mpuba okufaako obufi ngoddawo ngo gamba ku love nze sisobola kuva ku love oba mutuufu oba mufuuza kasanga Nashi nkwagala nga ndaba ali mu kategori gyenjagala nga ntandikirawo mukwano abatula kugenza wala embeera eyo nga bala kiss zisingana nga bagana Nashi ate bujjo ovuma n'abasajja ate ng'oli mukwano nga bagamba mbanjogerako byogere n'abasajja ambagala sisobola kuva ku mukwano zena nkisinga kale laavu ya muntu tatugakola ekivulu wallahi Nashi Grand Lwasa ne sokola concert nga mukomyeyo nga muddinganye yagala kusuula bakazi ddalu omanyi kye baaliko ajja mujjajja mujjajjiwulira tamanyi mmotoka nti bambi Sky akayiga kastori yagimuwadde ajjawulira ye takimanyi tomuleke muleke avuga emmotoka ye yeeriridde wafitizya Vierova siyo Sky wa Vierova So welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Shalom 256. I don't know subscribing. Kindly subscribe that you don't miss out. I don't go subscribing. Turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. See me for the first time. Shalom Hadad Kawesi. Ne Nashi Grow. Ali mutubulira batuse bakyogende Nabi. Kyatuuseewo omusajja wakanyaga mutapamanga ku buliri omuwaayiriza nagaawe era mwesonyiwe muliko omwogerako mu kwendya muliko kwendya gwoba gwosobola okwogera ku muntu wo tugeza nfunye olulenzi lwange nga lujjebbi nga tonyumya ng'onyumya ebintu ntubwe bityo welubitegera so sigala naawe nze sinabudde bwogera ku bantu bayitako saagala kula ku kigambo sekendi handi mu bulamu bwange abaffe kisanga nkikuba oluyi toyagala kigambo sekendi nekijja nekiŋŋamba mu nkwagala nekiba kintemyako nkitwala ku CPS ng'ate oŋŋamba ebyo njogera ku kyekyo omusajja nga sekendi handi wamumala biri birina emize biwunya bubi bimanyiira birina ebikolobero birina ebibyetoolodde biba n'enkazi ziri ezirina ebizibu nga tezikola naye nga zikola mu masabo buli lunaku n'alisomba naye lwakuba nina omuntu omugumu yalabbi naye gwe Nashiguro gwayingirira amaka ga Lwasa yalina bakyala be nga beeyagala gwe nojjanga omuntu noza bajja lwaki weesibirira omusajja oyo mwogerako bannange muleka agende awummule tebagi awummulidde ate sibbaawo toddamu mutambulizaako bigambo byaffe tumuleke tasaana na budde gw'ova otya mu busiraamu n'oyimuka n'ogenda ekibuli bannange baamulayiza ekibuli wamwerekera nga agenda ekibuli Lwasa okusiramuka ebiseera ebyo nali mutya nga buli waŋŋamba nga bwe kigambo kyaŋŋamba nano ŋŋenda kusiramuka nga mwaga wosiramuka nja kuwa gwe siramuka olabe nja kusiramuka nno gwe siramuka ngamba kimu nga nsaaga omanyi tuba tusaaga oluusi ngomanyi tekisoboka gwe siramuka olabe ngamba nja kusiramuka nga nsiramuka olabe maama nali awo olunaku lwaŋŋamba kati nnyabo ddamu weekwase ddamu weekwase ensiramuse ki ekiddako bannaye neekanga nali ntomedde nettomera nali naawo nalukola nga nsala ne mugamba musiramuse naŋŋamba ekyo kiwedde kankwedeza ekifaananyi nampeerezawo ka picture nga ayambaliddeo ekanzu n'enkofiira
naye ebbanga lyonna linabeera naye ne abawalimu abamusomesanga ababeera naye bitwawangalanga nabo simanyi bwe bawulira ku ssaawa eno ng'ate mulokole bamulayiza waliwo omusajja yava n'agamba oyo tabamalira buddi tatawaana temutawaana musomesa yadde n'ekigambo n'ekimu nga we bamugamba naye nga ye abagamba yali serious asilamuse but anyways buli omu yamanyi bwatambuza obulamu bwe naye kati ab'ekibuli kibawa kyakuyiga ki ng'omusiraamu era gwamugamba singa osiramu kanja kuwa gwe amuleetera osiraamu saamuwa namuwa ne muweera ddala era eyo empeera alhamdulillah manyi nagitwala gyemantwala empeera y'okuwaako Lwasa ey'okuleeta omuntu mu busiraamu manyi gwe Allah engeri gyakusasulamu naye Lwasa asiramukira ddala nze nabeeranga naye katolaba kati abewaffe buli nabeeranga naye nga bawulira bafa naye ng'ekibagumya kiri ekintu ekyo kundaba nga nyambadde kano naye kumulaba mu nkofiira nga buli babatabuka nga bagamba kasita beebikirira kasita bambadde jiribaabu kasita yambadde enkofiira ako kokka buli baayimukanga bannoneyo nga bajjukira nti omusajja musiraamu kati kansibayo nnyo akantu ako Lwasa bwe yasiramuka baamukola tayiri gamutwala ku tayiri olwedde yali atayire yali yagisala dda yali yagikola dda kati abadde asaala ewaka wabeererayo kati nze ensaala ate nsomesa eddiini era namusomesanga naye banaye nze newunyiza nnyo olunaku olwo abantu nina mukola nga bamuyita app yampeereza kavidiyo nga akavidiyo kano kalinimu nga akabadde ki nga kirono ziri saawa mukanga naŋŋamba yanguwa okalabe toli ku layini namu nga sina masanyalaze amasannyalaze gageze naŋŋamba kankuteereko eno gye kukubiddeko okalaba ng'ali mu kyakyagwa alinemboza enkofiira zaffe empitirivu bwe ziti amakanzu gaffe amatirivu bwe bati naye nga nagolola kanzu omuntu anyumira obusiraamu ensi eno wagololanga amakanzu omwami anywerere ddala mu busiraamu bwali bwamunyumira yali yabufiitingamu ng'ebintu bitambula bulungi ate yalya ssente z'abasiraamu abasiraamu bamuteekamu ssente babwe ssente balina bamuwa ssente abasiraamu nga bamuwa zaaki kumwebaza kusiraamu kabasiraamu bawerukaminga abantu mu busiraamu abantu bangi beyamitinga nga bamuwa ssente nga bamwebaza obusiraamu nga bamusanyukira mu busiraamu naye katusabe ne gye yagenze naye gwasomesa eddiini luli Kasuku yamukolako interview nga tasobola Dr. Salaamu Lwasa yuli yali agimanyi nze simanyi oba ennaku ziravaawo yagwa bugwiddalu yali atoola salaamu esembayo akantu ako kansesa naseka ebiseera byo nali nkyalina mulwadde nga tamanyi toola salaamu ate nga gwogambye yali musomesa wa ddiini yali amanyi buli kimu ng'akimanyi ng'ayimukananika bulungi nnyo n'ayimirira n'asaliraka zonna n'akutama ng'ekimulemesa kiri kimu bwe kiti kukutama kuba takutama naye ng'ebisigadde atoola alina obuzibu wakunawana Lwasa amanyi alifata yali agezaako ebyo ebigambo ebisookera ddala ng'agezaako naye banaye mu byonna byonna n'akyuzinga okulokoka kati yali akyakolayo ki mu busiraamu era ali tajja kyakyakolayo noza ng'alaba ne nashaddusa adda amukuumirayo naga oba gonno bakyamukosaamu naye kati of course Shalom ne wobagwe omusajja yenna ali eyo obudde buno bwanvaako abakoze rosi aba afiiriddwa bufiiru nze mukazi gwagenda okubeera naye nga sikubuuza nti ate oba renti yaweddeko enviiri zakaddiye bannaye sina mafuta mu mmotoka bannange ogenda kubeerawo nga amafuta ogasabanza luli nga nkyali musiru lwakuba kati ndi mugezi sikyabisobola ebyo nti bannange yeesise kugamba webeesise girekawo olinye ebbodo gye twebake Lwasa akusabanga amafuta buli lunaku ate badde manye omusajja aba alina okukuwa ate bw'aba talina asule ku kkubo kanyaka mami yakuyitanga mami ngange mwita dadi kanyaka mami nsaba ku mafuta mami neesise nosaako abiri kati oba oyagala aswalire ku kkubo omanyi kati kiriwo ekiti banaye nga tonayingira mu relationship yonna naddala ng'eri mu kamera eri mawulire making sure nti omuntu otegedde bwayimiridde ojja tuuka ekiseera oyagala okudduka mu relationship eyo nga tokyasobola nga buli muntu kyakola kikuswaza omanyi yatuuka nga okola interview ezimu nga ngamba nono ngenda kola interview nga lwaki tewaŋŋambye nanga naye gwe bukimu n'amalanga kugamba naye nga lwaki nkimugamba
sifuga binga maye agenda kuyitira nomugamba kati abakyoyogedde okimanyi nina taata ngalo kigambo kyasobola okwogera noga taata wange nakiwulira ati ng'amokkodde taata anaawulira atya nzawalo kasuke naku zeyajjanga wakati nomugamba kasuku aba agenda kujja oŋŋamba ng'olwo okusulanga omubuulirira bambi asobole obutamuggoola nnyo nnyo kitegedde buli kasukulu yalinga agenda oshutinga Lwasa ng'osula omubuulirira nga nsula mukkakkanya nga nsula mulimbalimba nga manyi omugamba kasuku agenda kujja nkulidde oyogera naye agenda kujja nenkya nomugamba ng'otandika omulimba ng'omwana omuto naye ng'ate omukyala kyalina okukola yenna kuba ogenda okumaliriza nga gwaswadde ekyo kigira ali webadde obuuliza nti bannange kati ate gwe omusajja gwe abamugulidde amafuta omusajja yenna kasitajja mu bulamu bwo n'okkiriza n'obeera naye oba wa myaka 25 oba wa myaka 7 ng'oyo gwe nali naye kuba nali na wa 7 Lwasa ali wa 7 tegiwera naawe agiweza lakuba agisala wamukyawa nnyo emyaka 7 mingi oba olina okukkiriza buli ekigenda okujja mu bulamu olina okukkiriza eyo defeat erina okulwana akivuddemu ate muleme kuswala gwe alina omukontrolinga nti bane lwaki olya wali emmere nante mbadde nnamugumu obbiri ng'omugamba kankwongerereko omutwalo oli osaana okulya oba olina okubeera ku obwo obunkenke talina mulimu Lwasa nange njagala tumugyako emboozi zaffe nedda tubuuza talina waakola takola nagala ngakera kwebaka nze nga ngenda nenkeera okukolayo neyeebaka ng'omuleka mu nnyumba nga mmulekamu yajukasaka naŋŋaana okukola tamanyi yatukasaka naŋŋaana okukola nga nange embeera onaye ngengeri gye nkola online ngera nkola ababoda nga bajjaawo naye ng'atuswazizza nnyo yatuweebudde nnyo okuva mu ddiini yalabye ekkubo yalabye amazima n'agaakando kakati wano kyajja kyawa oli watugamba amufumbiranga omuntu ate gwe wawangasiza amafuta ati omufumbiranga emmere lwaki yasibanga lwaki afumbanga ng'asiibye waka era mu nnaku 5 omuntu asiba waka asobola okusibawo ennaku 5 2 n'atambula era ng'omuntu amanyi abantu abane gy'alaga abana bamuyisa abaneddiruze bwe bityo bwe mwakikwasaganyanga bwe mutyo mpolampola nali namugyako nnyo okumwogerako n'okumutunuulirako naye ekyokulokoka kino kyankubye wala kyakubye nkiko kyakubye wununu kyakwisiza mbubi tekino kyampisiza bubi kyankanze bukanzi kuba tebinkwata ku bulamu bwesinza bulimu nze already ndi mu bulamu bwange neeyagala n'abasajja bange naye ali mu bulamu bwe naye omanyi okuva mu busiraamu atowezezaamu omwaka kikitegeeza naye nga mukugamba nti ku ssaawa ya kusiraamula baakulayiza buli ekiri waggulu nebaza nti bwe yali asiraamuse n'omwengeri yasooka n'aguvaako n'ateerera nga mu butuufu bw'omutuukako yoli Emmanuel waddala ngaakulamu naye kati kaafuwe guli nebyambeerangako ebyaka lwaki amugiza nkwambala undershirt munnange ne bw'omugamba ekikumi nazigula n'ozigula gy'azaaliyo nazireka naye mbwe ebbugumu libali muluma yagaana ddala nze banvumanga n'okwata ka vidiyo ng'ogubuto guli bwe guti ng'ekundirira kundisho ng'owulira obusungu vaako ze sibyambala nze ebbugumu liba linzita ate nyambala ebyo mannange ekintu ekyo kyanvumyanga abatu bonna mulubanga bakigambanga namwe mwakirabanga kirabikawo ojja omuyigiriza okwambala undershirt gye muyigirize musange era mwagazaaki ate gwe nina manyi nti bazambala gwe nina manyi nti bagolola gwe nina manyi nti bekuba perfume nti basenya nga tebakusenyeza nti babeera smart nga Lwasa teyasenyanga nga tebamusenyeza naawe va kuoyo nedda agambye eki gwe nina akimanyi bw'omuntu osenya kyoga wamalanga mugamba kati tusenye ku linnyo n'asenya namujja ne mu mmotoka ng'agenga asimba ng'akomawo guno tonnasenya namwe abasajja mubeera bakyafu si ffenna musajja bannanga abasajja mubeera bakyafu kati nze nkubuulira nina gaayi bwe nali noonya ntikula stress ye n'ekiri ekiyongobero kye nalingamu ng'onkubira sobola nakukula bakola interview stress eyo gye nalimu nina omuvubuka gwe nali nina naye ng'oli omuvubuka n'omukwatako bw'oti n'ogamba nti oba omukisi nga wano ng'avaako omunnyo n'ogamba kamununeko wano eno muli mulaavu ng'avaako omunnyo gwali ofunye ofuna wampuuta yajjanga bona amuvuka eyesmart nze alinamu obusente obutonotono teyali smart waya kuba sente yajja nazo ne mu depression wafunyiramu omusajja depression kati kankubule Shalom gwayagala kuva mu depression depression webanga ya love ovaawo na love tugeze twawukanye kati omenye kati omutima bwe ngamba nti kati ngenda ku Devile Kawungezi nefunirawo omusajja stress eriyo nayo nanje yambula
tandikirawo laavu empya biribira n'embyerabira ate n'ennyumirwa ne stress sibeera nayo bw'oba otayagala stress ekoze ekukube we bakuleka wano sala amagezi tugeze leero lwakusatu oba lwakutanu baala akyekoze kifo kye ekirungi nsobola okugenda bw'oba ogunywa gutandikirewo woba togunywa ng'oyina enamba musimu abasajja bano abaali bakwegayiriza edda funa engeri gy'omukolamu gy'omusikamu eriyo omusemberero otandikirawo togenda kulaba ku stress ya love zodi omuvuka mwebaza yanjako stress naye kyamundesaawo bukyafu amukyafukyafu lwaki amunaazanga banaazanga Lwasa ati sikyasobola nga nange nnoonya muntu gwe neeyambululiramu okategedde kumulekera gazibu nga Lwasa bwe yakweyambululiramu okategedde kyekyo kyennyini kati akeera kumakya avuga emmooka nga erabidde oba yali erabidde embwa ate yali bizi naye naawe nobuvuka bujja kulya buno bwolaba bwoliko oba buvuka si bwangu egyo emyaka sigirya ate zino kala sizirya waga abasajja beeru zasinga ge baba batangaala bati omusajja abatanya ekisambi ekyeru si mweru naye nga wachocolate ng'oli wensavu bwe yali second hand wange oli bwe yali abasajja bwe bati abalina kala eri light Lwasa second hand nyakatyo Lwasa ali mu 70 hand wakati bala myaka gy'ensanvu kinaana kyenda ezo eggaali ezikozeeko bakyala muziveeko buli wonooberako n'emyaka yo ojja kulabanga buli kimu kyekola kyokka gutambula omusayi gutambula nga buli kimu kiri bulungi te kati bano baba baana bato wali wafuna mukulu kagembu kajja kulaga mbusi kato tekasobola akansanzeo okimanyi obukyafu bw'omusajja buva ku mukyala bw'otayonja bbaawo gwe ng'omukyala nze nakuutanga omusajja ntukako omukuuta akabina ne mmusenya amannyo Lwasa amukuuta akati yogero oyo gambye ze nnyonjo omusajja olaba omusajja agamba nti annemeredde mu buyonjo munsi basiba ku bintuntu boyfriend wange nafunye agambe nayitako ne muzzu eryo kati ate zzu owa event sizu bakugoyo onyo godi father wange mukoze kyamanyi okuzza tondamu kuzza latu tukole ebintu byafenga Lwasa ali bwere oli mumunaaza omukuuta akabina nze nabamba ku live abantu ne mention ngeri erinnya mba blocking abantu babera ku live yange naye abasajja mweyagadde omukyala n'akunaaza omukozi aba alina okunaaza bbaawe omusajja olina omusala ebigundi bino bizamuzaamu olina okumanyisa sure yeekubye deodorant ka perfume akataddeko gw'omukazi buvunaanyizibwabwo omusajja b'ennaku zinaafuluma nga ne gy'alaga tena kyagenda kukolayo ng'agenze kubeera ayidde okuba lwali nakusanga bashalom abagenza okukola naye n'ava ewaka natabikoze gw'olumu akyalina kulaga nti afuluma era omukyala woba oli eyo omusajja aba yakkiriza n'akuteeka ewaka n'omukkiriza n'akwambula oba n'akukkiriza ne musula babiri buulirira mami gubeere mulimo gwo okuyonja oba wakkiriza oba afaanana atya oba wakkiriza kisekendi handi kyo oba ki olodi kago kyo oba kibabuuni kyo oba bino bye twayagalako ebyabanga ebiringa bino ebibiri mu zzu oba ofunye mu muvuka myaka 3 kkiriza ekintu kimu making sure buli wabafuluma mu nnyumba omutunulako dadi ofulumya otya bwe kiba kikulemeredde waakiri kikola ennaku 3 mu wiiki endabika y'omusajja wo buli wanyirira ne waba mubi manyi musajja osobola okuvaako nga wankubya oluyi nentuukayo ne bankuba naye tulaba bbaawo wano osimayiringa okimanyi nti olina osimayiringa ngabaye mulabye bambi alalika bulungi mulabye bambi si mukadde nnyo nga bwe yabeeranga mu kamera because oba ofuukola bw'aba afuluma omumwa nanenakuwa ebisajja ebi sibamusiganga kalipubamu byonna olina obikolera omusajjawo making sure bwe ziba panti zinnyike ate abasajja mutandika obbagololera panti bano abasajja mubalaba empale zaabwe zibeeramu ebizibu bingi panti boxer ate yes bw'omala okuzinnyika n'ozooza wekiba kisooka okunnyika nga yagipamyemu ne wataba mubeera n'ebikolobero bingi mulaba n'abantu bangi kasha mutusobera ali mu motoka ng'olina gw'ova okwebakamu naye fe abadde feka nyanti ngamba sibigamba ndikola kyakulabirako omusajja asobola okujja banamala nobaleka mu motoka nosuka noyingirako mu lodge omalirize gw'omaliriza byonna bisoboka so bannanga abakyala okwewala infections okuma omusajja wo ng'omweyagaliramu okumpa omusajja wo nga muyonjo empale zinnyike bw'ofuna obudde teekako n'emazzi agookya teekamuko kajiiki bw'ozaanula giyiseeko gigololeko tolina kyekikujjako
Yes. Okwewala infections zo okuwunyirira obubi okumwetamwa. Nono anagenda omusanga ebbali wanamusanga ng'anyira ajja kumanya wa mukwata. Kati byonna wabikolera Lwasa wagololanga underpants. Bikolera bonna tomba nina eziva ku kintu. Onsibyeko ekintu. Kyali kintu kyo. Kyali. Yakati ayambalanga boxes zaffe bandaweya. Kwaki ejo emyaka tegitaka. Sikweya. Sikweya. Omusajja amade sikweya nyiza omukuba oluyi. Nyiza omukuba oluyi. N'osanga omusajja ayambadde boxes sikweya. Bannange muzikwate muzokyeza aba second hand. Basajja nkola nkadde. Waliwo pale bwa cotton nga ka cotton kaliko waneno elastic ennungi oba Adidas oba bacho. Calvin Klein. Timberland. Naye bisikweyo ebyo. Bibeera mbali abasajja kuba abaati oluusi kiba nti kibaamu lastic eri gye basika n'obusi ne bwe kiba kireeguuka asikamu bw'ati olukoba. Kakisaana myaka egyo. Naye ojeronze omusajja kyakoma kubbira amasuuka ge namujolo nga kwotadde si gwe ndiko ndi mukubulira abaana ba buwala ndi abaana buwala kuyonja baami bammwe be proud of your man omusajja wone waba munene bwati making sure akoza atyo kubeerawo mu bunene bwe nga tawunyiridde bantu abanene bawunya mukube ka deodorant bawunyira ddala gambe nsidda ku basajja abanene sijja ku second hand sidda ku basajja bagabuto bannange bali bayina ebizibu era shero mwe bali kujjako olubuto kati oli portable bulungi era bana era mamani ani Mami Jaden omusajja ono oba osobola nyigamu ka track anja kakulagirira otherwise kati no size gyaliko buli mwagenda mwanyula ne oli yabangana maviri ngaba n'ogubuto naye kati awo waali wesibezi abakazi baagala wano baagala awo oba si osobatekamu kagundi kadina akantu ze kentekamu nedda kati era nsobola okuliranya essimu yo nemba nga buli kyoyogera naye mumanya nga lavu yekutuusizaawo njagala kumanya gwenyimiridde wakaberanga essimu ya Lwasa zenkabera essimu yana message ze nazidangamu era navuma abantu era kiba abansikeera baali bangi nga navuma abantu ate bwe mali bava nga mwagikwate ono omugaye taddamu okutusiriwalirako ono mugaye kati wa tyoli nasajja temwagala olowooza olina lavu kumbe otijja olowooza otijja kumbe bakukowadde osumbuwa abantu mbasumbuwa bukyanvu sali kyo kyola kyankubira ngambu nalidde kati ndiwa kati nkola ki bana omuntu yenna gw'oyagala tuffe be baakuza oba kuffe abalina omukwano mba nina okukubuuza abantu bagwa ku accident bulijjo ne wataba wamujjukira omusajja bw'agenda okuva ku makya ne ziwera saa 10 nga tonnamubuuzaako omanyi ki nti nno bamutomedde ebintu byeso okutuka ku musajja n'ekirala buli wabanga omukubira wadde oyinza okumukubira kyo osobola okuva wano ng'olina mukyalo w'okubiri wali nga gy'osiibye mu butuufu w'osiibye naye era buli wemba nkukubira ebirowoozo byoli biba bitono wadde oba oli naye omutima guba gukyali yeeno mba nkujjukiza nti bannaye gyendi ate eze nkyakwetaaga kyobola nze sikkiririza mu kintu tibanange bangambye omusajja wange yasuza ono omukazi bangambye ate naye kirala sikkiririza mu musajja gwe bangambye nti banaye mukukutte n'ono ne bamala okukwata naye nekubuuza mama webase naye n'ogamba nti ye bane nyinza okutuga oba oyagala yeegaane nawe mba nkusanze gamba nedda badde nnaaba nakigojja kufumba nno kati saagala kukiwulira nga musajja ateegaana olina okwegaana kati oba nowangala atya naye nga teweeganye omusajja yeegaana anyuma anti bamugamba wakoze kino nedda sinze nedda mami nedda bakulimba nagamba abantu bamutajja ekisasa nfaana bamulaba muzirogi nga sinze okitege ate saizi zammwe bangi tufaanagana mufaanaganira ddala bulungi nnyo ate n'ekirala omuntu yenna nakuleetera ekigambo nagamba nebbaawo omulabye ne gundi ye muntu asinga okubanga buli woba musanyufu alumwa tumukyawe omuntu oyo akuleetera olugambo olukwata ku bbaawo nakugamba kano nagamba kali ye muntu asinga okuba n'ensala mu mukwano gwammwe era ye muba mwawukanye y'omu agenda okujaganya bbaawo mubi bbaawo akola kino lwaki obonyonyola ku bbaawo wange leka mwekwatire leka mwesangire naye nga nawe bwe nkusanga weegaana obulamu butambule kuba kati bwokkiriza nka kyekiddako kale abantu nga mwene black sugar mwina love kyekiddako naye temugifunyemu teri muntu alina laavu afunyemu teri muntu agwa mu laavu afunyemu oba oyagala nze n'ebitontono byenze mu basajja abasajja bobendaga nti ndimuko njogera ebigambo bibiri nti era akoze zino waba tazitaddeko ne mu blockinga njagala kunywa kino batadde ku mmeeza
n'engoba benfunyemu naye bana basajja betugondera n'okola by'olina okukola ng'omuntu ng'omwagala n'obeera mu kintu ky'obuntu noga kati ono kumutuka mwagale beremu ak'obuntu mwagale babonyaabonya nnyo era bakomyayo naye gwe gamba nti oli mu byakyayo olabe nakwasi bisobola busobozi naye singa nali mbisobola nga sobola patana wange omuntu yuno waali wano ekintu ekyo abantu bonna abakirimu bali wala era ogenda obalaba nti ono wakyala leero wayita emyezi 2 n'omulala n'akyala wayita omwaka guno n'omulala n'amukolera kino because abalaga nti talina budde bwabwe abantu bonna bakola ebintu byekyayi bali bulungi obufere si buli muntu abasinga sena bali bulungi lwojja ofunye obulwadde kati ate n'ekirala nze lwembikoze lwe bankwata tokiraba nze ne wemba nkugeya nga mbadde nkugeya nsimanyi kindi ko ne wemba mbadde nkugeya bw'otankwata nga nkugeya sorry bw'otankwata nga nkugeya mba nakamala kugeya ng'ojjaawo toli wekka mbenga akukolako example mune buli gwengeya ankwata kati tugeze nina ekikolobe kye nali nkozeko mu bulamu bwange era kyekyasooka ate kyekyakoma nalina injury nga y'amaanyi ojjukira ebisale twakoleramu olutalo luli luli olwasooka lwesagala kumenya nnyo nali neetaga ssente visa eweddeko nga nina stress nga nina ebizibu omanyi visa wali kasiteggwako visa Dubai kasiteggwako nze saamanya saasabeko kali wali emyaka gyonna sobola misinde visa bwegako olina omakinga sure nti otaddemu visa tekubeera omuntu nga talina mpapula ku kitundu kyota kaliwali tuba tuyita kaliwali ng'otolina mpapula oli awo wuuzuma buwuuzumi poliisi bwekwata misinde poliisi bwejja odduka ogwa mu kitanda obuuka okola okyegenda obeera ku pressure buli kiseera kati nze nali nga nfuna Emirates ID wemba sigifunye nga mbeera ka visa nga sifuna omukozi wa visa nga ex yali ex wa chali wange naye nga ex we ndi mu stress mugamba ne visa sente zenanga za visa ya mwezi ogwo gumu nangamba nenga tebakyakyusa visa ya mwezi gumu omusajja yannemerako dda nga nakyali ne mukwanga akyali etinga ne mukwano gwange ng'asiba akusaba okufa ng'asiba naye nze simanyi kigamba muntu kuba at the end of the day kibaawula ngaye gwe tokkiriza munaye oli nga yawukana nga yafuna ne patana we wali nga sisiri wali olwa visa ogende w'omusajja naye omanyi nakikolera sirikiddira omanyi olwammala yagenderawo ate n'addamu n'akwana oli buto gwe baayawukana n'abimugamba byonna naye nga ekimututeko bimugamba watunula oti wali abba wakyaliwo watunula oti teyali bba wakyali wange ex wakyaliwo baali beekyawanga no ex wange gyali ali lubuto okitegedde okumanya abasajja muli babi emirundi gyonna kyekikolebero kye nakola kyekyasembe mu bulamu bwange nze buli wenkola ekibi nkisasulira kati ekyo ekintu nakikola kati yamala nakwabira amaze okukulya yagimpa naye bwe yamala n'agenda ne yeewaana ate nga yeewaanira kwoli ate n'addamu n'olubuto naye n'amulya era ne batandika okupepeya gwe nga bakuleseeyo naye ng'agenze n'akimugamba era banaye nze sisobola era ekigambo lwembeerawo ngamba ekintu ekyo nga nakikola bubi nali namuganda emyaka nga 3 ne babeerawo ne baawukana nga naye visa nensumbuwa kaŋŋome banteremu visa sigenda kufana $9,000,000 maama nze sisobola era we ŋŋamba nti nomukwalo nga emuliiridde ankwata ekyo nategeerako nti basobola okunkwata era nze sibizannyo ebyo sibizannyo bino byagenda bawala mu bbala mbu oyimuse ate nze babinkola n'oyimuka n'ogenda mu bbala osanga basharinga ennamba osanga amuweereza kino osanga amugamba kino abawala babi emikwano gy'abawala mibi oba oyagala okudda emabega oba oyagala okubonaabona oba oyagala okukoma teeka abakazi mu relationship yo nze omanyi bwe nali ewa second hand omanyi abawala bangi wamuwadde erinnya abawala bangi nnyo baalinga eyo nga bonna bagamba muno nayiga omutima omubi ekisooka omanyi omusajja we entegeera ye omanyi omusajja we appetite ye okitegedde omanyi waliwo omuwala nga nokukemaakema lwaki woba oli mu relationship toba katinga off notandika oba nti mu mwezi obalaba lumu ate ng'oli wekka toza gwagira kira kashumba kyayogedde oba ofunye omusajja wo lwaki omusembereza emiyaayo lwaki ekisooka gwe osobola okuba abakyala bangi nnyo eyo tebawooma okimanyi nti mubeera naffe naye ng'omanyi ekintu kyange nyina kyona tekimpoomera abasajja bangi bakikola wali abatawooma abawala bangi nnyo naddala balina obubina obwo obunene tebawooma ojja okibuulirizeeko esooka abaana akantu katono bwe kati
anyuma nedda kaba kakunoonya ekyokubiri tasobola kukyusa style z'omuwa omusajja z'aba ayagala ekyokubiri tasobola kwekyusa ebisale ebisinga omusajja waba tali serious waba tasobola mwekubira lupiira asobola n'omulemerera nga buli wakyusa laba walayo akasuusuusu okujjako bano abatamiivu nti omutamiivu ajja yatamidde dda naye ng'omuntu yenna tewalisembereza bbaawo bakyala ogenda musombereza ekiwala nga buli okitambula wali linyanya bwe riti baawo n'awunga okitegedde nga ne bbaawo olusagala mwebako naye abasajja bangi ennyo nze nina mikwano gyaye nga baŋŋamba omusajja amutwala naye ng'ayagala kulaba nga aveeri nga yeeyambudde kulaba bbeere lyeraba nga liyimiridde bwe lizina kulaba bbina bwe lizina naye nga tena kyamwagaza kati gwoddidde toyinaako yadde ate osembeza abawala abaganyeenya omusajja yeegombadde okulaba akawala akasongola akata akawanvu tekalina bbeere tekalina kabina kaakula katya ayagala kabeerawo nga kamusanyusa nga kali bwereere tubyagala abasajja akantu kali bwereere awo nga gwoli wali oli kawisikiko ng'olabako bulabi gwe wakulanga bw'oyagala oluusi relationship gwagipika oluusi otekamu ne kasenteko nga gwe bwagipikanga gamba nga nakolanga nkisazaamu gwe yapikanga relationship ya Lwasa mukwano sagipikaako wateekangamu ne sente newegulira n'emmotoka ogaye Lwasa yagikuwadde wateekangamu sente teyali nki relationship teyali yaddala wagipika gwagula amafuta mu mmotoka yenze ekimma ku relationship netwali entende nejjebbi omanyidde nga nze nzira nga ate nekaka omusayo nga nekaka second hand nze gwe yamwesangako omusajja gwe yeegalira Lwasa yeekwanira Lwasa weekwanira Lwasa nashiguro lwaki ompayirizo tukakweki kyekintu kyesaana kukola mu bulamu bwange ne masigadde omu mu nsi nze olaba nsobola n'omusajja mu buliri waba tankuteeko nange n'essimu kwatako wallahi nashallah akulaba nze nsobola n'omusajja mu buliri n'ensula mu t-shirt nenkwata n'ekipale n'enkyetugga nkwala ne second hand mba naddiba naawe n'otuka n'okwewa emmotoka mbu Lwasa yagikuwadde emmotoka mweyalaga bannaye empya emmotoka yaffe ya love sagala ogendeyo nnyo kuba kati onzigyeko yawe nekwanira nti ekintu ekyoyagala kundi weekwanira Lwasa yabyogedde osobola okwana ekintu ekifaanana bwe kiti nga lwaki si musajja kinyumawo okutunula wali obala ssente za Lwasa ziziba ze nalimbala ate wagwa mu geemu osobola okubala omuntu naye osobola okubala omuntu nga tegwomuliisa wangi osobola okubala omuntu ng'omubalako ki tazijjako wayamwe no interview va kuwekyo ekintu nokyeta mu bibozi byaffe Lwasa gwe yagulanga emmere ewaka kati nga emmere ekuwamera gye weegulidde as long as I had peace of mind zondaba kati nga nze bwe nti nze sina laavu ya maama saagifunako omanyi omuntu atafuna ku laavu ya maama aba yeetaaga okuba ng'olina omuntu wali nga ye maama wo ye boyfriend wo tata wange nno ye waali naye omanyi laavu ya tata ebeerawo kuba tata wange nze njagala nnyo naye tosobola mweteekako nnyo kati oba olinayo funa kati nali nga ndowooza mu bwongo bwange ninafuna kisajja kikadde kifaanane maama wange okitegedde Lwasa akusse tugeye ffenna kindereko bwenkinyiiza ate ekisajja kikadde bw'okinyiiza kyetonda bwetonzi ate gwakinyiizisa basonyiwe mami era bwe twabeeranga sanga nte kyanvumanga Lwasa ne bwenkomawo ku 10 kyo kibesanga muteeka kitudde nga kikwaniriza nga kikwetondera kati gwe balaba Lwasa olw'obukadde n'obunene bwemulabanga nga maama wo exactly It's happening bwe tugamba noonya omusajja n'abeera maama wange ogenda mujja abasajja b'e Kampala nashinga bazibu omusajja wanaaba ng'alina omutima omulungi ng'alina eddiini asobola okubeera maama wange nze nguyina nze shale musigana nateekawo mbeera nze nteekawo embeera sitintika musajja tali musiramu oyo ataliiko agamba oyo muwanvu bana baana bato oyo Beka alina emyaka 27 kati mwagazaaki gonja emyaka 24 tonteekako bwana obwo omwana musajja nafuna mutwala myaka 3 ku 35 awo wabiri awo kati wafuna owensanvu nakudisappointinga oli saalo nga ali mwana naye yakudisappointinga nanti nalinga gambye ekyegayi nali noonyanga laavu ya maama njijjeewa oto ne tunnuma ne bakabwebasi ng'oya laavu ya maama ne musangayo atudde ne ntulako mutuule watulanga nenkwata simu ye nenjeyo bujja ne neesindikira kyenjagala oba ne neekubisa ebifaananyi ng'era omwana ne bamuyooyoota yoyo musajja gwe nali noonya tewali kyantwala ne ngambe kasita asula mu kalina njagala nnyo sula mu kalina kasita asula bulungi njagala nnyo sula obulungi
ngamba hanzi nakulira mu kalina mbadde ku kyeyombera mu kalina kati kasita alina kalina asobola okukola nga maama byali bintu teyo naye tebaali nti bane sente zizaawo simanya kino kiri bwe kityo azidongaza omuntu oyo waba ng'afunyemu zaafunyemu asobola ozindaga yes kati emmotoka eno twogere ku mmotoka eyo emmotoka saagala ogibeereko nnyo walaba ebizibu ebyagituukako simanyi byagituukako tewabiraba tolaba akavuyo ka accident olutalo lwali olwa ku accident bafuna simanyi tewabimanya byonna so naye saagiddulamu yalimu omusaayi yalimu emitwe yalimu amalogo yalimu amagini yali jakunzita nayino gipaakinga yalimu buli kibi kuba jjukira nagimulekeranga nga simanyi byagikoleramu ate ne maana negwa ku accident osooka n'abatulamu emmotoka weri wali twagipaakinga weri wali waka kale togitunda esaana kumala kwambulula nnyo ani akyomeza Lwasa era yali avuga kanaga mami ntomedde amusole weri mpaakinge ebizibu ebyo nga bwe nnyinza okufuna akabenje olwedde nze maze okwelongoosa ate nzire mu bizibu okigedde tomanyi kiri mu yingini tomanyi kiri mu ki tomanyi nenekakanya nzeka omulenzi wange nalabika kati akuba omulungi omuzungu byenjagala love I love people I love I love being in love ogenda mukubira kwa ntuwulire kumwagala muloga nosooka omukubira tuwulire nga akubira ku Lwasa nga tuli ku interview kubira ku mulenzi mpya naye Nashi mulenzi muleka kasikonda kajja muluma ate mukubire ko tuwulire bwayogera mukubire ko abantu obakaka sente omulina balowooza osaaga nsaaga bikiza omukazi omulungi tali nno n'omu ninanga bataano ku layini nkyanoonya ani asinga kyanoonyako maama nga bweggambye abaana ne bakwagala ekikulu kyakubeera maama onoobeera maama noonya musajja agenda kubeera maama onoomuweekanga ono agenda bataata ate guno omuguya gwe Kampala naawe ekyo nakyagadde ekyo era mugenda kwogera ntuvudde ku kamera saaligenzi wa second hand singa nali ntunulidde nnyo nze ensonga z'omubuliri saazitunuulirako mu byetaago wali agala ogusajja ogukooye nze sizitunuulirako mu byetaago byange nti omusajja alina ennyo ssente nti omusajja ow'omubuliri sibatunuulirangamu njagala keya njagala musajja so obeera maama kati gweobadde okimanyi Shalom nze nayita mu bizibu bye nayitamu nentuka okuba ekiseera nga nsobola okwewa obutwa era singa Swabra teyabeerawo nga maama singa nafa twande kusubiddwa Nashi waffe okimanyi naye nsobola okufa nga netaga omutwe asobola okunkwatako bw'ati nga kiri too much ng'ebizibu byendi mu kufuna byetolodde ensi yonna agete kikola yes wegambye era nebaza nnyo nnyo gwe omuguya gwe nkugambye gwali guwoomerera ogwali gutuŋŋunula yali awunya omusomo gwafuna nga bw'ogamba nti wayagalanga omukuba ku peke bwoti n'omusika omukono ng'ate awoomerera n'ogwagala okubako wano nga lwaki wamunaazanga nali nakoowa kati nakoowa nali nkyalimu obulwadde ng'ate nakoowa naye kati gwe wayagalanga maama Lwasa agamba tabanga muntu mukadde muto mukungu nga munda mukadde nga Nashigulo obukadde obwo ndaba bundiwa yagamba mu bantu bonna Lwasa naye ekigambo ekyo kyansisa n'ebigambo byatulisanga n'entulika n'enseka n'obulwadde nebuza ku bbali kyogera mpola naye Shalom wantegeera nti nvuma otalo nayogera ebigambo ebiwangula ate bawangula otalo zo naluwangula tewawangula tuluddemu Lwasa agenda kuwangula agenda kuwa omuliro tasobola pozi nga teyalokose awo nja kutegera teyalokose naye yalokoseyo wiiki 2 bwageza najja mu kamera n'amentioninga erinnya lyange bamuwaana nja kutegeera nti teyalokose abalokole omusajja wammwe kaakomawo wano mu kamera n'afuna kyamugunya nakyo nga mumanya agenda kumalayo wiiki 2 eno tamazeyo emyezi 9 eyaba agenda kumalayo wiiki 2 we mutya mugendo tujoga olw'obulokole bwaffe mutujoga omulokole sirikira gy'oli owulirize Yesu kyagamba anti obusiraamu bwakolemye ka vidiyo kalaba okyaka exiwo nga ali bamusabira agwe bamujjamu embizi poko embizi zaali zamuvaamu dda ng'ali musiraamu bambi zaali zamuvaamu yayita za takitabiri amawulire agafuna otya
Gayeka video bakampeza ku simu ekiro sanga mukaga nti banayiraba. Mukwano wange yakapita ngamba galabala chali wanga apade ka video kana ngambye mbabadi nayo ku church ku Sunday. Mugambo kakasa. Nangamba genda ku line nimbi kule simu naye naseka. Kati oba bakutukira mu church yali koza atya. Kati agenda nani? Ate manyi. Oba bamulukira diru nga ya sente. Bagamba mu baba bali bawadde se batta sente nga agenzeeyo naye n'agenda bamuwe. Hey! Toba bamuwa. Lwase ekyamulokola. Yayenga nga nnabbika kandi awadde se batta sente. Ko ye nanga wenyuwe waawo. Oli amanyi awafuna. Naye n'agenda. Katusaba ayinza okubanga yakakaniddeeyo. Tosobola kujajinga muntu. Asobola okubanga awo wasembedde. Era yagambye awulira emirembe mu mutima kuva bwe yalokose. Ne mu Busiraamu yagiwulira kuba yagiwulira n'afunamu n'ekibbebi. Ekitamuzaalira. Ate kuzaala buli musajja oza bamuzaalira. Gwe sooka oyo osobola muzaalira. Oba ne sister osobola musajja amekika bwe kiti. Nasho otegeeza ki? Nze musajja simuzaalira. Nze sizaalira buli musajja. Era oyinza okubeera n'ogana Nashi namuzaalamu au sure nti wanzaalamu. Twaleere. Nze Lawrence betunuulira nenga bajja otwala omwana ku jeni etuswale Nashi. Nashi tujja kuswala ng'omwana si waffe. Nabazaalamu. Ositegeera. Nabazaalamu. Akana kadde kagenda afuna omulimu ku TV nga kalina wataata omulungi. Uli abyoyogera. Tombuuliza. Nze teri yali anzaddemu nga mumumanyi. Kiddemu. Ate Saalongo yakuzaalamu. Tonteekako bantu. Saalongo yakuzaalamu. Tonsibaako bantu. Tonsibaako bantu. Interview eno gitaddemu akavuyo kangi n'entalo nnyingi. Tonsibaako muntu yenna. Tonsibaako. Gambye nnoonya. Noonya omusajja n'abeeranga maama. Ate onsibako bintuntu. Ate ogambye olina. Nuga kamukulenya ku ssimu. Gambye. Bannange. Muntu obaako omukoma. Muntu obaako omukoma. Muntu wagaza ki bantu mmwe? Ositegeera. Temunjagalira kola nga nseka. Mwagala sanga nnyomba n'abantu. Twakagala kulaba nga oli happy. Temwagala kunanga nina emirembe gyange. Gambye omusajja lisiti nnene bweti. Ndi ku line bweruti. Noonyako maama nkuba 1 2 3. Manyi masajja mu mwachekinga kati fe tuchekinga. Abakazi checkinga mwana. Wenda bantu wano yise ate wano. Abasinga wano bayita naye ku mukikolwa kya maama bakyagwiriddawo. Batufunye ddala omuzungu Nashiguro. Sibasobola. Lwaki? Abazungu bagira obubina batekayo ice cream bakola kikati tuzeera kuba kyombi manya abantu abana bebayitamu. Omuntu bw'omulaba ng'alina omuzungu ng'ekitiibwa. Bw'olaba ng'omuwala yenna nga datinga omuzungu more respect. Babakozesa ebintu. Nina mukwano gwe bamuyita Anita. Yadatinga omuzungu emyaka nga 3 kati yavaayo naye nga bw'amala okuva ewali omuzungu ajja nakkaabirira. Yangamba omuzungu wamukwata. Omanyi omwala agenda okuzaala baga bagenda oba nkiyite kukebera wansi oba nakujja mu lubuto kuba bebatugga obulungi anywere batusokoole. Omuzungu amutugga wano yalinawo akatanda ke nga yakakola dda amuteeka wano omuguwa ne wano natekawo omuguwa. N'aleeta ice cream bubeera shaped nga bw'olaba carrot. Nga kannyogoga n'akamuyisaayo n'akamusaayo dakika 2 n'akanona naye ne yeeteekayo. Ice cream? Akakabeera weekati akawanvu weekati. Dirudo? Ice cream ng'amuze mu fridge mu kaveera. Bw'olinyumyako n'omuwala datinga omuzungu toliddamu kwegomba muzungu. Bagamba ice cream abaana be banuuna. Oba bwe abaana be banuuna oba biki oba mu supermarket naawe nga kuliko oluusi akati nga kasongovu weekati. Saawa. Gyaleegudde. N'amala n'akanuuna n'akamwiso n'amala n'akanuuna ate n'amala amwebakako. Ng'ate amutuuze ne bwakuba enduutu tasobola kugyayo emikono amuteeka bw'ati. Teyanyumirwanga omuwala omuteekako ice cream. Yakaabira emyaka n'agamba ennaku eno omusajja onna kye njagala omuggyako. Omusajja nga amuteeka ice cream bitundu by'ekyama. N'amugyayo n'amulya. N'amunuuna n'amumuzaayo n'amukyusa. Gwe abawala babadde nga abazungu balaba ebizibu. Balaba ebizibu. Sex gwe baavinga si yono wa bulijjo. Si yono wa bulijjo. Gwe bakwatanga bulungi bajja kukubuulira. Bo beegatta batya? Balina engeri gye beegattamu ebintu eby'enjawulo. Abanyete abakazi babapamira ddala mu kamwa. Wabirabako ebweru. Gambye nze gamba nalina omukwano gwe bamuyita Anita abantu bamumanyi gwe nabeeranga naye nnyo. Nga Anita akukaabirira. Ng'omusajja ayinza n'omugamba pama n'amupamisa n'amugamba nange kampami n'aliko okumunuuna.
Tawakana. Bwolaba ng'omuntu adeti ng'omuzungu muleka ali esente ze. Ngamugamba pama nange mpame. Kati nga bali agundi bali yapamye. Yes. Eyebera laavu. Obusubuto sikazola ako. Ngamba nga nesiwa ngamba naye naawe. Namuna wakikomawo mu kikampani tukole nangamba sikyasobola. Klasi yange yali nyajukira abasajja bakutwala mu mabaala n'agula zino chupa za milioni 10, milioni 2. Ne banywa bisi ne banywa biki. Ng'alina obulamu bwamutambulizamu naye nga bwe badde ewaka. Kamugagira. Nga bwe badde ewaka. Poti yiyaawo. Si poti. Baba n'ebintu ebyo organize golaba ng'omuwala dating omuzungu muwe bwikitibwa omuleke. Sente ze tolyanga za bwere ne bazungu si bangu. Si bantu naawe. Era nze omuntu wangamba kabe mu Warabu. N'Abawarabu babi bwe bati. N'Abarabu bwe babikola. Abawarabu ate bwe bakutera ddala eno mu kabina munda gy'ateeka. Mu kabina. Era nze nabeeranga nga twanga nasho kyotenga ku musajja omuzungu, lwaki kyotenga ku musajja Omuwarabu. Naye bw'oba owulidde ebintu bye batuusaako abaana ab'obuwala tosobola kubeera nabo. Kati obadde okimanyi nti no Omuwarabu bw'aba alina mukyala we oba ng'agenda dating omukazi oba ng'alina omuwala omukazi oba Abawarabu kale abakazi Abawarabu bw'aweza emyaka 6 agenda ne bamuggyamu egundi oba kinyonyole nti abantu for the whole legacy we bino ne babisikayo bakiri that's their courage. Sikitegedde. Sagala kwesiwaza abantu bamujjako ebijanjalo bayenda ne bamugjayo ebintu ebimu eyo wansi bye mutegedde ebimu ne babijjayo ono omusajja byabakyala ebimu balina bye basokoolayo wasobole ekituli okukola kinene lwaki ye kalicha yaabwe kyobula omuntu w'ebiseera ebisinga era abawala abasajja bakukwana oyo ng'ali muna Uganda abayagala akuwenye obudde akwetolooze alabe ng'ekyo so kitegeeramu abawala bangi baba baludde ne wansi obalula baba baludde bayina engeri gye bamanyimu omuzannyo gwabwe omuntu nawe dating eggwanga etali lirye bayina ebizibu bye bayitamu bingi nnyo nnyo yatwalanga omuntu ng'alina omuzungu bamukoledde kye bamukoledde n'omwegonba nakisitegeera akakogira basala bijanjalo si bijanjalo erimu nda balina kye basikayo balina bye basikayo ate twalanga okuzaala basigala bazaala so ekyo kyongamba nti dating omuzungu kyamuza nakuba ekyo emyaka 8 amanyi buli ekiri ku kyeyo wabona ki okwetundira eyo bannayuganda nga beetunda okufa Abannayuganda beetunda because baagala sente ez'amangu ate nga teziba tebawangaala nazo nze naguma nga nembeera mu KFC nengoma nembeera mu Pizza Hut n'oguma nobeera mu Burger King nengendako mu barista paka wenda mukama weyansasa nenfuna ebizigo awo wenazaalira wenafunira ebizigo tuze omwana amuzaali eri bweru namuzaala nemuleeta timwana alina obutuuze bweri lwakwajuka bimanyi ebintu ebitaliimu support ya taata mpapula za taata obimanyi byonna binakavuya kubwe kati obimanyi egye bibeeramu naye nga omuntu yenna bwomulaba ng'adeetinze ng'azadde mu mwana ng'agamba muzadde mu muzungu oyo omwana muwengule sente ze giri empola bambi bayita mu bintu bingi omuzungu si mmere kulya omuntu yenna nga si waggwanga lyo nze era kusobola ku musajja muganda wadde babikolobero naye omusajja omuganda naddala ab'ente Kaya so dating omutajja edire ente. Sola mzina bikoola. Pozi nawe oli mazi kati. Sorry. Oli yali edira kyoni. Bannange twasibaako second hand yenna. Kawo. Awunga. Bannange temunsibaako bantu nze just njala kunyumya emboozi nga tutambuliddeko omuntu yenna. Nero lwaki bali bamuyita. I need to breathe. Weetaaga okussa. Kabanaana bafuna ssente bafuna abasaazi vita ne kamiliyoni 5 agenda akoleyo mu Bawarabu. Ababa mu kiyumba. Waliwo abaana bange agenze mu kiyumba ng'agenze kola mirimu giri serious. Naye era olaba nabo kibola abaana singa bagamba bosi wange abampita ekiro aba akola ki omulimu ne gumulema n'okumulema. Nikula ate omulala bw'atabuka bubi nga yeetaaga omukazi. Appetite ye yabanga nvubu abanga nti Zenanga nabirako kadama emyezi 2 ne bunemu. Bali bakusaba. Mama. Omwana akusaba kojja nakusaba mwana wasenga nakusaba tata nakusaba. Jukira babera mu nyumba nga nnene eberamu eyo emirundi ngesatu nga bonna bali awo uncle senga babera mu ezo family nga zigasi. Katezo kugwebwako emirembe. Bwoba toli mugumiikiriza nnyo. Kaba bagenda kuwa sente. Kisinziira waliwo ab'omugagga ng'akuwa waliwo akuzanyisa obuzanyisa. Waliwo era nga olaba abasajja bebakola abasajja bonga olaba buli gwanga lya abasajja nti bulomu bayaayi
era mubamu omuyaye mulimu agabayo mulimu omukodo mulimu gwe batawaayo bwe bityo bitambula mpola mpola era byonna naye nga tosobola kuba magezi mwana sisobola kuba muntu agenda akole omuntu yenena mu amagezi agenda akole naye kozesa obwongo ekyokubi kyesobola ku advising omuntu ffe twakuba ebyeyo nga tuli buto maisha yoni at 19 ze naliyo ku kyeyo nga ntandise okukola naye nga tomanyi kyokolera bakukkiriza batya nze nekkiriza ekyo kyosa kiwaliriza bazadde bange kuba baludde okumpeerera bankolera nga buli kimu tata wange kuba nadduka nakusomero nga nsoma busawo nenvaayo nze gwolaba nentandika okubanga nga nvaawo gikatwalira ku doctors clinic ng'ovaawo ate n'ogendako out ekiro kati nasangira omusajja nantwala nga yali antutenga bw'onootwala omuntu akwadde akututeko ku vacation yati musajja mulugwala odomo nantwalako ku vacation ate nakomawo odomo bamutanga odomo Francis odomo yantwala ku vacation nze nenjiya nenkola ki nenfuna omulimu nenfuna omuntu ku vacation ye Dubai gwe n'olemerayo ati yali yayantika kweddako ne mubulako nenfuna mukwano gwange babiri nanfunira ekiyumba nembeerayo kati odomo okyamuwuliza yankyawalwako eyerusa yali agala muddugavu era omusajja oyo yannuma mubula ye musajja kaleka ex gwe njukire yannuma mwesobola okujjuka ne nga kale ono omusajja yandikawo wali muddugavu nga nze ani muddugavu nga nze wagga osusse ng'ono nono naye muno mufaanagana saali kalugwala nnyo naye nga nali muddugavu mwe tebaba kompeyaringako temukyali mu kkala zamu baagubasiira abala bayita mu bizibu n'abazungu abantu abagala abazungu n'omuntu yenna ayagala eggwanga etali lirye mumuwa ekitiibwa abantu buli kacyo ayina ebintu byawe webitambuza bwebitambuza gwalaba muntu mwe gwa nti bamukubye embaga naye ng'ekiri emabega w'embaga eyo nga bunaku bamusiba pampa we bamuvaako abaana babasibe babakuba embaga ano nga ali mu pampa nga yatulikatulika onawe walaba nti ze gamba experience gye nnina gye mmanyi ku bantu ababiyitamu ku kyeyo abaana bayita mu bintu bingi kyobola omuntu yenna azannya ku ssente y'omwana w'ekyeyo olabye nnyo ebikolimo tebikola nga mubakolimidde naye tebikola beeyongera kuba bulungi birwawo buli nze ndabyeko ku bantu benkolimidde ebikolimo birwawo buli naye bimala bituuka ku bantu onya gwalaba gwakolimidde agenze omulaba alokose ekikolimo kyange we onsibyeko sekendi handi wanaaba nsabula wano nakati famire otakubidde kusimu kugamba ate mukoddomi atukoze atya basese bazakatadde omuka alokose basese ne bangana ne mwana wange oba wali otunudde wa bamanya kumuza ne waliko ekikyamu olina ekyali kikwambadde ate nga sigambikako ndi mukambwe manyize mba mukambwe ku musajja obeera mulavu obeera mukambwe sikkiriza muntu yenna kunnenya ng'oli mu laavu saagala yenna kumpabula terikuwa amagezi ng'oli mu laavu mbeera nga tategeera mbeera bwenti bwe mba ntaddeko amaanyi g'oyagala kyovola amaanyi teekako mangi naye nanteekako mangi agandisappointing nga bwe nga muteekamu bwagafuula naye tolaba kyanashigula ogwo omweru era gwe batakyawa abasajja tebalina gwe batazannyirako tebalina gwe batakyawa kyovola n'abakazi abaana mu 5 kati bakyanoonya laavu n'omusanga wasizaako 2 n'omusanga kaaba n'ogusajja abasajja balimba okuva ku mukazi w'emyaka 6 paka ku mukazi asunye ebbeere musajja ne woba wekasa okkiriza n'omweyambulira ekyobusajja kimulekere Katonda amukuyambire buyambizi amutekeko ekisa amukuweemu eddiini akulumirirwe naye abasajja bonna buli mukazi bamukaabya era bw'osanga omukazi ateredde mu ddaali ng'akwenyumirizaamu mukwatengako muganga mama Jaden webale kundoga obadde ki naawe kyogamba ndi muloge ndi mu cupa buli musajja ba buli mukyala alina essanyu mu maka ge yaloga bw'oba oyagala okuuma obufumbo ologa omusajja tukivumirira ekyo temubikola I advise omusajja kasita omala omumuzaalamu omwana muloge tologa gotannazaalamu ojja kuloga omusezi ojja kuloga kondo ojja kuloga omubbi nga takyavaawo omusajja kasita omuzaalamu omwana bw'oba oyagala omufunamu essanyu omufunamu obuyambi omufunamu obukkakkamu n'okufunako omuggyako loga nedda loga ffe tetuloga omusajja gwo
emirembe bane nga tugiwadde abasajja nze banayisinga oba nsulawa ate zo bone emirembe nga omusajja ekizigo kituya n'ekiro bwe mba n'omusajja ondaba perfume ebeerako n'ab'emirundi 3 by the way gana bizigo ngenda okusula n'omusajja kyenyinza okugamba ekizigo oba olina okunaaba ennyo omuntu yenna yenna akozesa ebizigo olina okunaaba kuba bootuyana beboogala bituufu ab'ebizigo bawunya tetulina bya biwunyako ebizigo tubitekamu perfume kati kankole nga kigole muvuka gwe mbadde ndi mukuleetera yeyerusa yali mu omuntu okuwunya oba okuswetinga buba bukyafu omuntu newaba mweru newaba muddugavu kasoba nga tonaaba nga toli muyonjo oba olina okuwunya tekijja kuba bizigo oba olina owunya omuntu yenna yeteekeddwa okunaaba ateekeddwa okuba perfume ateekwa okuba ne deodorant as a must yes okwewala munno okufunamu yenna obuzibu sikulimba naye nga tekyali kikwataganya naku nebaki bagamba abayerusa muwunya shalom munokuoma teri kali shalom hey mama nyabo bakwate bulungi abasajja bonna abasajja bakwate bulungi kuba bonna oyogera nabo bajja kukubuulira kye bayita okuwomerera mama saakogera bingi mu kamera nawe kimanyi buli adetinze ku mukazi omweru nga muvubuka ali mawulire obufumbo buganye tuli katale mukazi yeyerusa tuli katale bumulema kuba muteka ku pressure ngenda eri bandaba ate simubeerako mugamba anti abasajja manyi balina ekizibu ekimu manyi tino omusajja ayagala bampereza y'ebiri omanyi nti omusajja abeera comfortable nnyo ng'omukazi amusaba naye ate omusajja abeera alaba tolina mugaso gy'oli nga tolina ky'omusaba okimanyi sikutegedde kibanga omusajja gwe wa ssente shalom nga ampereza akakadde n'enkakuwa n'ekyalo nga ampereza akakadde n'enkakuwa value yange egwa ate mba nkwagala nnyo omuntu ampa ssente kati nze nkikubuulidde nkikoze sigumu obadde owabafu ng'okeera ku mukyalo nga n'ogula engatto n'ogula amatishati amalungi ng'ogala nti kati nze kubula reality kubuulira ebyaddala nze singa omuntu gwe mbaddeko na relationship nga tayambadde esaati zange ziwera 10 babuuzi oyogera nabo nga gwazigula nga nze nzigula abamu twayawukana nadda n'engoye zange mbala nga bazizungira bakyazambala bajja kutivini wakolya mu ngoye zo nogala esaati yange buli ex wa Nash gwagala amasaati ge muleeta amasaati gaffe operation muleeta amasaati gaffe okoyo okulabirira abantu bakwanza temutangulira ntalo bannange ate bano nze njagala ompereyo nga tonnamukyawa omuntu ye undershirt eno undershirt gwe nafuna azimanyi nti bazambala kati abagenda be bamanyi naye zikutuyanya gwe wulira kyembadde nkunyumiza so tuli kumulamwa wulira va ku baana bo nawe bonona nze naye noneka dda gwe wulira badde nkugamba omusajja yenna gwe omuwala ali eyo omusajja yenna gwowa ssente ng'omuwaayo ng'okola n'omuwaayo valiyo egenda kugwa nze simanyi basajja kye baagala nze nkugamba kino nkirinamu experience nze relationship zampu zange ezisinga eziyiise n'ezitali mawulire kwewola nga weewolera omusajja nedda kuzimuwanga muwola olutuka omubanja gwoza ki ekyatwawula ne mukwano gwo tetwayombako tetwevumako kubanja omusajja yenna ng'oyagala akulekewo muwe ssente ako kapya gwe oba owuliranga nno omusajja omweguyanya osobola ozimuwanga mutandika abamanyi okugamba nti njagala kuteekamu omusajja oyo ssente ankubye kuba waliwo omwana w'abandi gwolaba awomerera atukula asaanidde okitegeera abasajja abakazi oba tomwekwanidde najja n'akulumba ffe tumanyi kwana abasajja najja mu bulamu naye ng'olaba asaanidde nga buli wajjawo oli alaba asaanidde ng'asaanidde ng'osobola okuzimuwa naye bw'onoozimuwa ogusooka n'ogwokubiri n'ozimwongera ogwokusatu agenda kuba buli wajja ewa anonye ssente abeerusa mwekka abafunye laava omwaka guno Sheri Matovu teyeefunidde omusajja yeefunidde omusajja tetudiiba tetugwa katale mukwano ojja kudiba ojja gwa katale kati oyo bwamulekawo oza n'atuula era ajja kufuna omulala naye omanyi enduulu gwaba yalekawo gyakuba gwe ba toba following ogenda kulaba ng'ate ono gwe yaleka mu bbanga akuba enduulu n'ogamba laba I think people abeerusa munyo ekizibu kimu Nashigro omusajja aba yayagala mukyala I don't know what happens along the way twagala nnyo tulina ekintu kimu ekisooka tulina abalabe
tukola business ezirina risk tukola buli kimu ebintu nga bibiri oba bisatu ebita relationship kumuwa sente kumulaga nti omwagala nnyo kumulaga mu bantu nti gwe you proud nebeera ne sajja lyeyo nga likubira ne wefula talabye essimu ne likubira essimu 3 n'okwatako ejo ajafuna jjo kuba gwakubira nga akwata guddawo tebijja tebiwangala omusajja gwogana okukwata ajafuna gwakubira essimu nga akwatirawo tebiwangala so teweeyibaala era omusajja gwolaga nti oli avaire bo buli wakwetaaga kufuna towangala naye era ekyokusatu nze nina abasajja bempangadde nabo wano mu Kampala abamanyi abalina ssente empitirivu nga ne bwe ngamba nti kati kale nga olunanga nti kati njala fumbirwamu nkoyo ebyekyeyi bwe nafumbirwamu ng'asigala ne mufumba akuweereza ssente naye nga tomugjamu nga tobeera nabo anti ni mu kukikugamba nti abo abasajja batu naye nga gwe tomugjamu nga wakusanze mudamu ne mwemola ne mwewahaaga n'omulimba kino nakino naye nga tomugjamu buli w'omusanze buli wakusanze abasajja butuwangala nabo ne kati bakyaliwo naye omusajja gwe weyambulidde gwe oba oyagala ogwe mangu akatale oba oyagala omusajja akukyawe mangu mweyambulire naye nga n'abasajja tubeera nga tomuwa ng'omuzannya omukola bino bwe biti naye nga obeera naye omulaga nti osobola omuwa bakyali yaabo gye bali ng'ani gw'otambuza nga